أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. oluvannyuma lw'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala abungereza nga tuli balamu ninzako okubeera nga nsayumbaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Baganda bange mbebaza okubeera nti musomye era nembeera nga mulaze bimuyize mu musomo gwaffe. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abawaamu birungi byereere mu buli kyonna kye muwandiise era kyemulaze nti muyize mu musomo gwaffe. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna atulungamye era abeere nga yahdina ila sirati mustaqim, atulungamya eri ekkubo eggolokofu. Ebibuuzo ebimu ku bivudde mu musomo gwaffe. Ekibuuzo ekyasoose kyavudde wa Ismaila Magomu de Soft Roko. Yagambye nti njawulo ki eri wakati wa asalaf ng'ekigambo asalaf oba asalafu salihin n'okwezakka. Kubanga twagambye nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Temuwezakkanga ekiyitibwa at-tazkiyatu nafsi, kwe muntu okulaba nti gwe olinga ow'enjawulo ennyo mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala okusinga abalala, era n'obeeranga olaga nti oli wanjawulo nnyo mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala, era n'olaba nti abalala bo bye bali ku buzibu nnyo era bali ku kikyamu. Ekintu kino kyawulwamu emirundi ebiri. Waliwo omuntu okubeera nti omuntu yeezakka ng'ali ku kituufu n'agamba nti ye nga byakola akimanyi nti bye bituufu, nga amalu min al-ulama, emirimu gy'abantu nga bamanyi bakolera kumanya, era nga bye bakola biriko adilla eziriko ensomiso mpaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bw'abeera nga omuntu oyo kyakugambye nti kino kyokola kikyamu oba kino kyokola tekigwande kubeera nga kikolebwa mu nsomiso mpaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ekyo tekibeera mu tazkiyatu nafsi, wabula aba ayagala okole naye kyakola. Olwokubanga singa kyandibadde nti tazkiyatu nafsi kyandibadde bwe kiba nti kibeera mu mbeera nti omuntu bw'akola ebirungi bw'agamba ku balala tekiba tazkiyatu nafsi, kitegeeza mpaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yandibadde atandikirwako okubeera nti tugamba nti kana yuzakki nafsahu, yali azakka omutima gwe, naye ku lw'okubanga buli ke yalaba nga akalungi nga akakola ng'ate akabuye ne ashabi be nabo babeere nga bakakola. Naye enjawulo eri wakati wa as-salaf, ogamba ng'ekigambo salaf kubanga bakijja mina salafu salihin. Salafu salihin be bali betwayogerako abatukulembera mu balongoofu mina oluvannyuma lw'obubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, minhum al-khulafa'u ar-rashidun, mulimu abakulembeza abana abasikira omubaka Muhammad omuli Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, nokuddako min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, abasahaba abasigalawo nga bali ku nkola y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abaddako nekuddako ba'imma, nekuddako batabi'in, nekuvaako ababaddira mbigere, nekuddako attabi'in ababaddako wattabi'i tabi'in ababaddira mbigere, nekuddako al-a'imma al-arba al-a'imma al-arba Abu Malik wa Shafi'i wa Abu Hanifa wa Malik wa Shafi'i wa Abu Hanifa wa Hanbali wa Ahmad ibn Hanbali, ne bandi nyo Ishaq ibn Rahuya, Ibrahim an-Naqai n'abalala bafaanaganako bwe batyo bonna baali basajja nga balongoofu era nga bali ku nkola y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akida zaabwe zaali ntuufu era byonna bye baakolanga byalinga bituufu. Kyova olaba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagaa nti fa alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa'u ar-rashidun al-mahdiyyin min ba'di. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti mbalaamira okubeera nti mukolera ku sunna zange, ensomesa yange omubaka Muhammad wa sunnatul khulafa'u ar-rashidun, n'ensomesa oba ne sunna z'abasahaba abaddira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam al-mahdiyyin min ba'di, abagenda okulungamya abantu oluvannyuma lwe omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kati omuntu bw'akeera ku makya naga nti ana min as-salafi salihin, nze ndi musalafu amakuru, ateekeddwa okubeera nga kyakola kyonna buli nsonga gy'akola
kuba ng'akola ebyo byonna abasalafu bye baakolanga bali basalihin abaakulembera naye omuntu bw'abeera ng'ate akhalafa ebikolwa by'abasalafu salihin tabeera mu mbeera ennungi oba egoberera ensomeso mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpozi oyinza okuba nga ekibuuzo ekyo wakibuuzizza okusinziira ku mbeera eriwo olwaleero. Waliwo abantu baffe abamu oluusi batera okubeera nga tebamanyi nnyo na ddiini n'akola ebintu n'agamba nti nze ng'omusalafu ngamba bwe nti ffe ng'abasalafu ekigambo ekyo tekiba kirungi ku lw'okuba ng'ojja kwesanga ng'omuntu ayogera bw'atyo nga tali ate mubassa mu nkola ebikolwa eby'abasalafu salihin bali abaakulembera. Omuntu ateekeddwa okubeera nga yena nasaba ku basalafu bali ateekeddwa okubeera nga byonnyini basalafu bye baakolanga nga naye byassa mu nkola era nga byakola. Naye oluusi omuntu bw'ajja n'akugamba nti munnange mwana wattu ekigambo ekyo kintu kyokola si kirungi kiveeko ekikolwa ekyo kyokola si kirungi si enkola y'abasalafu salihin oyo taba na buzibu bwonna era taba na nsonga yonna era abatazakise mu mutima gwe abatagamba nti nze neezakka gwe otoli mulungi. Kibuuzo ekyokubiri kibuuzo kya Tete Rahma yagaa nti baatugamba nti malayika ewandiika ebibi erwawo okubiwandiika. Tete Rahma sifunye budde kubeera nga nnyongera okunoonyereza ku kigambo kino ku kibuuzo kyo naye nkusaba ekibuuzo kyo okiteeke mu bibuuzo by'enkya Sheikh Mirado abeere nga akiddamu insha Allah subhanahu wa ta'ala. Fuba okulaba nti gwe nnamba emu mu kusindikayo ekibuuzo kyo kino Sheikh Mirado ajja kuba nga akiddamu kubanga nze sifunye budde kubeera nti ekibuuzo kyo utabi'uha nkinoonyerezaako nsobole okufuna al adilla as-sariha alaiha al mutaalliqu biha sisobodde kubeera nga nsobola okukinoonyerezaako ku mbeera efaanaganako bwe tubeera nga okiteekayo ntya Sheikh Mirado ajja kuba nga akiddamu insha Allah. Ekibuuzo kyavudde wa ishi yagaye nti bwe nnimba nga nkimanyi nti kijja kunnyamba ng'okusibira omuntu mu ruumu ng'omuntu oyo bwe mba nsoma Qur'an al-Karim oba omuntu oyo bwe mba nsala yushawishuni ambuzaabuza era n'antawaanya ne mmusibira mu ruumu oluvannyuma ne mmugamba sinze nsibye wabula muntu mulala ekyo kiramulwa kitya mu Busiraamu. Ekisinga obulungi kwe kubeera nti omuntu osooka okumugamba nti ekyo kyokola si kirungi era n'abeera nga akivaako oluvannyuma bw'agaana osobola okumulimba mu mbeera efaanaganako bw'etyo kubanga mu Busiraamu waliwo embeera ekkirizibwa okubeera nti omuntu akkirizibwa okulimba nga bwe tukimanyi obulungi nti Nabiyullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam bwe yatema amasanamu ne bakomawo ne bamubuuza nti ani agatemye n'agamba nti si nze nagatemye n'agamba nti fas'alu kabiruhum hadha mubuuze mukulu waawo ekizini ekisanamu ekyo ekinene oba oli awo kiyinza okuba nga kyekyagatemye inkaanu yantiquun bwe kinaabeera nga asobola okwatula mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Okulimba bw'oba olimbye bw'otyo toba na musango naye ng'esinga obulungi kusooka kubeera nti omuntu omulungamya era n'omubuulira obubi bw'ensonga gy'akola. Ekyokubiri osooka okozesa ebigambo nga yuhtamalu as-sidq wal-kadhib nga bifaanaganako kubanga omuntu alinga alimba oba nga alinga atalimba. Astaghfirullah example kyoba gye nnyinza okuwa ku nsonga eyo naye nga oyinza okukozesa ekigambo nga kitegeeza kirala ng'ate osigala olinga alimbye ng'olinga atalimbye tekibasinga okuba ekirungi. Ekibuuzo ekyokuna kyavudde wa Samia bintu Smusa yagambye nti raqibu ne atidu ani ali ku mukono ogwa kkono. Raqibu na atid. Raqibu yali ku mukono ogwa ddyo. Raqibu yali ku mukono ogwa ddyo ku lw'okubanga yawandiika yuraqibu al-hasanat yawandiika ebikolwa ebirungi eby'omuntu yali ku mukono ogwa ddyo so atid raqibu yali ku mukono ogwa kkono atid yali ku mukono ogwa ddyo. Bwentyo bwe nnyinza okubeera nga nkuddiramu ekibuuzo ekyo. Ekibuuzo kyavudde wa Latifa yagambye nti njawula ntya amawulire n'olugambo ye omuntu njawula ntya amawulire n'olugambo. Amawulire olugambo ge mawulire gonna omuntu gaba akuleetedde ng'amawulire ago tegabadde matulubu gy'oli tewandibadde na bwetaavu bwa kubeera nti ofuna amawulire ago nga tegali emergency oba tegeetaagisa
bwe muntu wayinza okuwetera olugambo obanga tobimusabye ebigambo najja nakugamba nti kino kiri bwe kitebwe kiti okujjako omuntu singa abakuleetedde amawulire ng'akimanyi nti amawulire ago gagenda kubeera nga gakugasa obanga gakutaasa obanga galina obuzibu bwonna. Ekyokubiri, omuntu yenna atambuza amawulire ago nga tegamusamiddwa yakunu fasiq, abeera mwononefu. Ngomba Allah subhanahu wa ta'ala byaga mu Qur'an al-Karim, njya'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Njya'akum fasiqun binaba'i, omuntu yenna omwononyi atambuza amawulire abamwononyi bw'abajjiranga n'amawulire binaba'in fatabayyanu, amawulire ago mubeerenga mugegendereza, antusibu qauman bijahalati, kulokubanga abantu muyinza okubeera nti abantu mukola ebintu nga mbikoledde ku bukyamu ate oluvannyuma lw'akaseera ne mwejjusa ne mugamba kale kino singa tetwakikoze nga musinzidde ku mawulire fulani ge yabaleetedde. Kati kisinga obulungi omuntu bw'atambuza amawulire imma matuufu oba si matuufu, yabuka fasiqan, asigala mwononefu senga amawulire ago gabeeranga tegamusabiddwa. Wabula omuntu senga bajja ne bakugamba nti maadha ta'arifu an hadha al-amr, kiki omanyi ku nsonga eyo, ogamba osobola okubawa amawulire ekyogimanyiko, obanga olina amawulire g'ofunye ng'okimanyi nti idha lam ya'rifuha shakhsun, senga omuntu aba tagategedde ayinza okugwa mu buzibu. Ekyo kiba ate wajibu omuntu okubeera nga otegeeza muganda wo, obeere nga omutegeeza nti ensonga eno erina kuba bweti ne bweti oba mu mbeera endala efaanaganako bwetyo. Nage nti omuntu atambuza amawulire nga matuufu ye alamulwa atya? Omuntu atambuza amawulire nga matuufu ye alamulwa atya? Omuntu okutambuza amawulire, omuntu oyo naye taba mulungi ebbanga amawulire gye gabeera nga tegamusabiddwa oba amawulire nga tegeetaagisa mu kaseera ako. Bwentyo bwe nnyinza okubeera nga ntenzeramu ekibuuzo ekyo, wallahu a'lam, naye nga kyandibadde kirungi nti omuntu tawa amawulire ebbanga okutuusa lwakakasa nti amawulire ago gawadde abantu gajja bagasa, era amawulire ago gajja kubeera nga obanga bagamubuuzizza oba amawulire ago nga akimanyi nti abantu singa babeera nga tebagategedde bajja kubeera nga bafuna obuzibu. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.